Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katinyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe. Manya ni demos wa Sqoop Larma. Abanji kumanga Mr. Zaweddewo Mr. Byebyo. Zonna zaweddewo byebyo mulembe gw'abadikize byebyo bulamu bunyuma kufa muntu wange nga tebalidde mukyalawo. Nina shows nafuna before nga sinafuna shows na esimu ezakubirwa nga ziva mu company ya Geosteady nga bakozesa manager Dennis abo bagayi abankubira tubeeko shows tuyimba mu byalo za extras tubaako n'akasente akamu ke twakkaanya nabo. Obwo biseera ki ebi? Abadde ne extras awo abadde ne shows emabiga before oba waliwo show eno ebaddewo yaddayo no si Africana before. Yeah. So nitukola show ezo twakola entebe tukola empigi n'ebifo ebirala tubaako akasente ke nakkiriziganya ne George ne bamanager be ne baŋŋamba nti buli show gye n'abanyimbi bajja bampayo amafuta n'omanyi byabayimbi so saagala bakalubiriza bulamu. Endagaano yalimanyiza agreement oba yabuwandiika? Byabayimbi obumanyi wano e Uganda tebiriiko ebyo just kasita okwatagana n'omuntu oba okwataganye naye. So munaye show gye twasooka okukola ali ntebe awo ali ntebe mu kitolo kuloza paaka nze zaalibwa mu kitolo zaalibwa ndi musajja w'entebe era baatuuka mu kitolo awo ne babagamba okukola show entebe nga tetuli Sqoop Larma omwana weeka tegenda kukola esimu n'engifuna ne banteekako ne tukkiriziganya era n'enkola naye show ezo wezaggwa muganda wange kasente nga we twakakkiriziganya saakafuna nesikoma okwo n'ogenda ku show eyokubiri nga esoose tofunye kasente. we twasooka okukola show y'entebe n'amafuta ganzigwerako nenkubira Geosteady nemugamba amafuta gampuddeko kuba yali ansuubiza nti buli show gye ngendako agenda banteekako amafuta nangamba yiye engeri gy'otuuka kitegeera muganda inavuga emotoka tonyiranga egyosobola gisula show yagwa ssaawa 8 atuuka akasaawa 11 emotoka wagirekawa? yali mpalaana yiyanga omusajja nenfuna engeri gyevayo nenavayo ssaawa 11 kati omala okuyanga abaye musajja mwogezi mulungi aŋŋamba bye yaŋŋamba nenzikiriza nanga Sqoop kati tukole show zino zikole ki zigweyo mwebale lumu nenzikiriza neŋŋamba eza netandika ovuganga emmotoka ssebo nga ngenda ku shows era nga bamaneja baabo bankubira wala omuvubuka bamuyita Jose ono omulala bamuyita Dennis naye nga Jose yasinganga okunkubira nga ye coordinator tugenda wano omukulu agambye tugenda wano ngoledi nakkaanya nabo show ezo tuzikola ziggwa olunaku lutuuka olw'ensasula omukulu ampita ewaka ampe $3,000 show zonna z'okolera zonna zenkoze $3,000 ejja $1 muganda nga tukwata $1 ati muno noterere $3,000 ejja Uganda tukwata sewo siringizi ampe $3,000 ku show nnya era akasente ako saavaawo nako akagabira batabanyi baye ayinza oba teyakitegeera ne saavaawo nako akagabira batabanyi waabwe wabamwoleze ngatta babeerayo nembawa kidakida nentambula nenkola. Sqoop Larma ku sente ze mwakkaanya okuba ebivulu ebyo nga okuwaayo amafuta mwakkaanya sente mmeka? Okusinziira ku distance twakkaanya okusinziira ku distance buli distance era erina sente zaayo kitegeera so wenakwata ekyesato ekyo nenkiwa abayaaye be nentambula nengenda mu busungu obungi naye bwe saayolesa kubanga njagala okuzaayo emabega Geosteady yansomesaako entebe era oyo muyita master nga n'ekitiibwa kyemuwa. Somesa mu nnyimba oba si mu nnyimba talina bye yali ansomesezaako kuyimba yansomesa mu ssomero yakuweererako akasente mu ssomero ekitegeeza musomesa yali asomesezaako Geosteady ojja mubuuza nsaga byongeramu subject ki yakusomesa gogenda omubuuze kuba tetokimanyi kati gwe kyomanya kyekyo yansomesaako ndi subject ki muganda genda omubuuza saga kumalayo byonna kati omusajja we $3,000 negirekayo we nentambula nengenda mu bulumi mwana kuba nange nina family okitegeera nina ebintu sasula
kusasula rent nina okuza mu ndongo yange nina okulabika obulungi kubeera ondaba ndabika fit so bagenda baddamu bansanga omuyaye waffe olwo omuyaye alina botika we Makini omukulu oyo n'agamba manager we n'agakozi bamuyitaani yefuula atakumanyi yefuula tanzijukira nga Sqoop Larma takyamutegeera yali takyamujukira kubayo omusajja oyo yuza kati wamala okukozesa aba takyajjukira oba wali onyiridde ennyo ng'okyuse era nyirira kuba musingo nyirira ekyo tokiraba kati gayo oyo ssebo nene nkiwulira nekinnuma n'osirikawo nesigala nga nfoye naye before zabadde n'omukyala wakakwambadde mubuuka simanyi nnyo bintu byakwekyalira kyange wadde wasetolinga mbadde nasetolinga ne mukyala wange kalata olwo abadde omukulu oyo alina obukujjukujju bwakozesa ne respect yonna disrespect yonna gye yandaga biki yali yegomanga mukyala wange yatuuka n'amutwala effort eyo n'amutwalako autu sookoleke Sqoop Larma n'agenda ne mukazi wo effort nga gwe tomanyi nga simanyi so bano abavubuka be bandiwako eyo ne bankubira essimu omukazi yangambye agenda kukola ki agenda ne bakyali bankubira bangamba munaawe ne mukyala we alina effort alinaani ne George omukazi n'omukubirako essimu nemukubira ko ye ne mugamba wonna wooli gwe kyomanya nkoze eki tegeddewo nensala ne mulinda akomewo so bwe yakumawo era twayobamu nga bwomanyi ebyekivubuka nejogera byayogera nange byenjogera netwawukana kitegeera twawukana nentambula omukulu oyo yasooka okuba essimu era ng'alina gwabuuza nagamba Sqoop yavuddewo Sqoop yakoze bwati ng'oli mugangayo nga mpuye nga mbivuddemu omukyala ndese ŋŋenze ate era akyannemezaamu so kati njagala ogamba omukulu Geosteady nze ensonga esingira ddala okunteeka mu kamera eno njagala omutegeeza nti mu bulamu bw'ensi eno ng'oyagala okuwangaala respecting omukazi w'omu kitegeera kubanga ensonga gye nalabye emuyombesa namulabeko ku TV emu muganda wange nga agamba mukazi we bamwagala oba bamulya neŋŋamba Katonda yeebale noyise engalo mu maaso muganda wange ebadde esaala yange ekisibo kino kibadde kinatandika naye nga nze nasiibira dda Geosteady oyo nga namusiibira Katonda amusasule mu ngeri entuufu kubadde so avaayo oli mabega oli ku saala ow'ekitala afa kitala bayibuli bwegamba kale tugoberera ki bw'osaba kise sebo nze ndi wakkula ne Kurani gibikule bulungi ojappira so kati nebaza Mukama Katonda eyanyambye Geosteady era Katonda kyolina okumanya ndi wakuweebwayo kiwaba by the way mukabeere nokuwa bujulizi kuba Katonda akakolera ekintu ng'ekyo olina okuyisa engalo mu maaso n'ogamba weebale njagala obulumi bwe yampisaamu n'obulaba sinze nzekka by the way n'abakyali be bangi omanyi buli mukazi wakyali walabanga mulungi Geosteady yafuuka nkoko yakukyalo mpa alina akasagazi just alina ekimusumba omusajja taba nakasagazi sebo abanaki bwe kyomanya just alina akasagazi kubanga buli kyali weena amwogerako ekyo ekitegeera buli kyali wamwogerako ekyo nze siri muntu w'amawulire bayida oyinza n'okubanga ennyimba zange wadde ozimanyi ne Katonda bankomukana naye obusungu ebusukka muganda wange omuntu wanyigiriza ennyinda agireeta omusaayi fe mbadde hambo nga Geosteady mwa respect nesikyagimuwa kuba tajeewa kitegeera era njagala okwebaza Katonda omulungi ow'ettendo kyankoledde guno omwaka kimala kitegeera kati omukazi temukyawuliziganya omukazi namuleka bamwekera George simanyi oba beeyagala oba bakyeyagala bebamanyi kuba George y'obuzibu bwe kasita amala okwonona ng'agenda ayononewala gwe mulimu yasi abeera apapa bupapi abeeraawo kati ayinza oba yayononaawo ng'alinayo ewala gyali akuba katambula bwakapapula kale Sqoop Larma njagala okusembayo njagala okusabira abo bonna bali kisuusa ekigambo abakozesa bakazi b'abantu ate oluganda lunsumbwa naye ng'engeri gyokitereezezza abakozesa abakazi b'abantu njagala obasabira ayi Mukama Kitaani buli akozesa mukazi w'omuntu akutugeko amakulu abonebone alabisibwe mu nsi eno kubanga mwana olaba esaala gy'osala ate olabika ng'aseka ebyakatonda w'ebintu ebyakatonda kasoba ng'oyogera naye kasaba ng'asowulira ebintu byo kibeera oke naye nga kyenjagala okugamba neyanziza nnyo nawe okuntunuzaamu kamera eno muganda wange okulaga abantu nti
Geosteady empisa zembi njagala okwongera okutaatiriza ekigambo kino nti weetereze ba ku bakazi b'abakyalibo beera omusajja omulungi olina abakazi abakumala tolina nsonga lwaki opapira kwono n'opapira kwoli okitegeera fe tubaddewo wanyibisa bisho byo tonsasudde atoze ku mukazi wange ate bw'omala ekisingira ddala n'okunnuma alaga bakyalima bwe abakazi bamwesibako okitegeera bakazi baffe sebo tebakwesibako kati omukyala taddanga mukukubirako kunoonyako oba kwetondera wenabireka yasobola kuba nti mbadde n'obusungu ku mutima ne bwaweddewo mama wana omusula wate abaana muganda wange mbadde sirina mwana sinazaala naye manyi omukazi omulina mu ttooto gw'amaanyi mbadde tunazaala naye nga kyenjagala okukateeza kwekyo yesonga bakazi b'abantu ekyokka muganda wange teri kyamaanyi abakazi b'abantu ttaka lyankayana njagala nakunoonyako abavubuka abalidde owuwe bafuweyo kasente abakoze bate abakozesezza owuwe baweeyo ku ssente CBS FM.